wonna wasaza okuba ate ng'otwekumira bale kuba ate ng'otambula naffe obudde bwonna amulege nkuletedde ga mukyala gwe bayita Nina Rose n'omukulu gwe bayita Daddy Andre ndowooza kigenda kuba ate nga tukakasa nti obudde bwonna embeera nga wegenda okuba ate ng'etambula ebifaananyi bisobodde okuba ate nga bivuddeyo nga biraga omukulu gwe bayita Daddy Andre asobodde okuba ate ng'avaayo n'asobola okuba ate ng'akyaddeko ng'omukyala gwe bayita Nina Rose ne kati ninyo ku mukyala gwe bayita Nina Rose. Nina Rose amannya amatuufu bamuyita Nina Akankunda era ng'azaalibwa saidizi mu kibuga Kampala abo bamanyi ekibuli mu Tajjazaawo yasobola okuba ate ng'azaalibwa era nga mama we bamuyita Lucy Mbabazi ate ate nga bamuyita Haji Gita Saalongo. Omukyala ono Nina Rose gwe nkutegeezaako alimu omusaayi ogw'Abanyarwanda n'ogw'Abaganda embeera nga esobodde okuba ate ng'etambula. Omukyala Nina Rose ono yasomerako amasomero ag'enjawulo nga yasomera ku St. Stephen Primary School, yasomerako Kakungulu SS, awo nno we yava ne yeeyunga ku ssomero libayita Trinity College Mitiyana abalimu nnyo obulungi awo era yasobola okuba ate nga bamutikkira digiri ye International University of East Africa n'asobola okuba ate nga kuguka mu Business Administration omukyala oyo wabula nga mubeera yasobola okuba ate ng'etambula afunamu obutakkaanya ne famire ye awo ne basobola okuba ate nga ebyensasula byasobola okuba ate nga bijjamu obuzibuzi bye ate nga ne music yali basobodde okuba ate nga atandika yayita nazza maanyi mpolampola mu mwaka ogwokubiri awo yasobola okuba ate nga abivaamu n'asaba dediya omukyano gwe nkutegeezaako naye nga ye agamba yasobola okuba ate nga yafuna digiri eyo wasobodde okuba ate nga ategeeza omukyala gwe bayita Nina Rose asobodde okuba ate nga atambuza ebintu by'endongo ennyimba nnyingi zasobodde okuba ate nga ayimba omukyala ono y'omu ku bayimbi mu Uganda abasinga obuwanvu. Nina Rose gwe kutegeezaako kati amulege tufunye gagamba nti omukulu gwe bayita Ojambo oba gwe bayita Daddy Andre ayinza okuba nga bakyaddeko ewaabwe oba ekibuli mutajjaazi enteekateeka yonna nga wesobodde okuba ate ng'etambula yeeraga nti omukulu Daddy Andre ebibadde bitambula mbu alina olubuto katulinde kuba olubuto terukulira munda lukula lufuluma. Lamu waliwo omuntu oyo akugamba amazima nga kusupportinga mu buli kimu ate nga akugamba amazima fact about it. Nze mutwala nga mentor wange because omuntu atanyambyeko n'okuovercoming ebintu bingi ng'omuntu. So mutwala nga mentor of course. Nange si bituufu bantu mu bulamu kasita balaba abantu nga bakola ebintu ebyakabi bageza okuteekawo okuzizikawo ekintu ng'ekyo naye nedda. Yeah. Personal life yange sivaayo nenjogera mu TV sivangayo nengamba abantu nti njagala Daddy Andre tavangayo nakibagamba. So bambi tuli mukola music mutuyambe mutwesonyire ddala mutuleke tubakolere music ng'omulungi nga Billboard Chipando Rimba yawandise na producing. Yeah, of course I think because I gained weight but weight tena kuba confusing abanayi weight kwewa mirembe na kuva ku bintu ebikubonya mbulamu nafuna kati a peace of mind nti nyina team je trusting enyambako n'abantu abatuufu abangamba ekituufu kyenyina okukola ate nga kyekisinga mu bulamu koze ebisebe bisinga kyanjezo kimanyi tubeera n'abantu naye nga tebatugamba kituufu kyalina okukola koze tetumanyi buli kimu toyinza kumanya buli kimu. Yeah, you get lost in the moment naye bw'obeera n'abantu abatuufu they help you do that. Na Katonda yasinga omanya kituufu kyange bwe nafunira olubuto mulungi agaliza njaddufuna. Njavuddeko omukyalo gwe bayita Nina Rose abaddeko n'obutakkaanya ne management ez'enjawulo nga gye bayita Sure Events ng'agamba nti yamulira ssente z'atayogera na kwogera wawo gye bayita Boom Back Records nayo yasobola okuba ate ng'emuyisa bubi nnyo mu mbeera eyo era ng'agamba nti music baamulyamu nnyo olw'embeera nti yali si mubuufu mu mbeera ya music. Akadde kano yasobodde okuba ate nga bamusayininze mu record bamusayininze mu kibiina kye bayita Black Market Records era ng'akadde kano kirimu abayimbi nga bataano naye katusabe Nina Rose ayina wakayimba akabadde ka trending akadde kano ke yakafulumya bakayita Billboard ku kapanda aho kwasobodde okuba ate nga afulumya era ng'omuwandizi ya producing akayimba ako bamuyita Daddy Andre Kazikuba nannyiniyo y'omukulu oyo bw'ategeezeza. Nina Rose nze ni mukazi business woman twali tukola business ne tukolako balinga bagala kuyisaawo kintu kyabwe sayina contract nabo ebintu biba birambulukufu ewange tewali kintu kiganye siri muntu yeyisa bubi era nabo tebajja kuvaayo nti babagambe nti basaakola mulimu gwabwe. Actually nze yasinga okukola omulimu gwange because navangayo nga nkola ekituufu ekirina okukolebwa. Yeah, till when nafunye management entuufu gye nnyinza okuba nti nsayininga nayo that's Black Market and yeah tukola bulungi. Tumwagaliza birungi byerere bw'aba atandise okuba ate ng'ayingira obufumbo twawulirako ebiboozibozi bw'ate Nina Rose ne Shiba Kalungi baali bakola bino ebyajjuli muteesasira byonna byasobola okuba ate nga bitambula ne Nina Rose ye asobodde okuba ate ng'avaayo n'ategeeza embeera nga bw'etambula. Daddy Andre
ye musajja wange wadde nga ye akyabiyisaako. Nina Rose agamba atya? Katonda yekka yansobosezza okuba nga nkola kyenkola n'abantu connectinga n'abantu abansupporting nze till now kyenyinza okugamba. Embeera enyigiriza buli omu nange kennyini sikola, but for the passion I have for music I couldn't just sit at home. Yeah. Nkikola lwa bwagazi lwa music n'okubeera nti nziriza eri abawagizi bange kuba nze mukyala I think era 2019 abadde busy nga nkola nkuba shows nzire eno nzire eri, yeah. So nze kweno this period nakikoze nga addiza abawagizi bange nti wadde tuli mu lockdown wadde tuli mu mbeera embi I still have to do what I have to do. Embeera terina kukyusa kintu kyonna. N'abawagizi bange mu bye mukola temulina kukyusa. Olemerako Katonda yasinga omanya ekijja kuvaamu.